atukubire essimu. Atukubidde nnyabo oba ssebo tusanyuse okuwuliza tubulire amannya go nawa gy'osinzidde otukubire Ssaabasajja Kabaka awangaale akazindalo kako. Agunde omutanda mulongoze nkumyewo nga njagala tusanyuse okuwuliza mulongo. Kale seonanga senso okuddamu mbawuliza. Mbadde njagala okwogera ku bakiise abayisewo ababadde waggulu bye boogeddeko nga omukulu Reverend Nakabale bwagaye nti nno ekyazze nze ndowooza nti tetuyinza kuguma kubanga ekyazze kino tekyazze buzi ne kituula awo kiri abaana kisaddaaka baana ekyazze kino n'olwekyo kwega tutema empenda ey'okulaba nti nno ffe okwongera okukula okukaddiwa nsonyiweko tusobola okubikolera mu nsi yaffe ng'erimu eddembe. Emibiri gino Mukama gye yatuwa abantu abasinga obungi kaakati n'omugigi gwaffe mukoowu so nga ate mu myaka egitandibadde nti nno gye gireeta obukoowu obwo ate ng'ojja kusanga nti nno abantu bwe twazaalibwa oyinza okusanga nga 3/4 bafudde bamaze okufa mu nfa ey'obutemu obw'ekyeyononere obwa buli ngeri. Kale tuyinza ga nti ekyazze nga tusigadde n'enfuuzi ezo ennyingi ennyo era nze mbeebaza omulimu guno ogw'okukwata CD zino kubanga waliwaawo we kalirabikira ka CD abaana bano ne basobola okumanya ffe ebyo byonna bye tutegedde ne bye tulabye mu mugigi gwaffe guno. Era ndowooza kiba kirungi okwongera okukwata ebintu n'abantu bonna abalina ebintu byonna ebyafaayo bye bamanyi n'engeri yonna gye bamanyi Buganda gyeyinza okutereeramu. Kiba kirungi singa babaako abantu bwe babikodinga oba ne babikwasa abaana baabwe kubanga olabanga wano abazungu naddala bw'abanga alina omwana omuto ne bajja bamugamba nti oba olina kansa ng'atuula wansi ng'akolanga vidiyo mu basement eyo ng'atandikanga omubuulirira ebintu byonna bye yandimubuuliridde singa abadde mulamu. Namuganda kale bw'otuukanga okwana omuwala okolanga bwoti ne bwoti okolanga bwoti ne bwoti nze nakolako bwenti nakola kino kuga byonna byalowooza nti yandituuse ekiseera n'ayagala okubimubuulira oba n'alaba ebintu muzadde we ye byabadde amubuulira nga naye n'abiwandiikira omwana. Naffe twandikoze ekintu ekyo bwe kityo kubanga n'obulamu bwe babalirira Abaganda ndowooza kakati batubalirira emyaka average emyaka 45 obuwangaazi. Kati bw'oba osukkawo omanya nti nno oli ku gundi oli ku bbanja naye ng'ate bw'opima ojja kulaba nga ndowooza abasigaddewo bajja kutuuka ku 10 kubanga abagenze okuva mu butiini bannaffe bangi nnyo. Kati naye bwe tubanga ffe twewola ku myaka egy'abannaffe abo ne tuba nti nno ate naffe tutudde butuzi nti ekyazze ze ndowooza emboozi eyo yennyini kanjiyite ya kigayaavu kubanga tulina abaana bangi abaana enfuuzi n'abaana bennyini betuzadde n'abazzukulu bazze endwadde zikyaliwo kwegamba tulina okulaba engeri obulabe buno bwonna gye bufuluma. Era oyogedde kituufu nnyo mukulu Mutabaazi omumumpulira sebo tukuwulira bulungi nnyo mulongo. Nti Amini yafuga tewali bibiina ne Museveni yennyini yasooka n'afuga ebbanga erisooka nga tebiriiwo ebibiina. N'ensi eza Europe zennyini zeebuuza ez'abazungu oba ebibiina byetaagisa. Mbadde mpandisekawo mu chatroom nti ebintu bino eby'ebibiina bw'obitunuulira tulina ekyokulabirako kati ekyajjo wano ly'abalamu ogwo omuyaga ogwa Sande ogwageza ne gukuba gundi olubalama lw'ebuvanjuba olw'Abamerika. Kakati okulonda kw'Abamerika kwankya ku Lwakubiri nga kwosankya nga leero lwa Sande. Kati si kwa Novemba 6 kakati bo Abamerika babadde balina gundi ebyokuba campaign ez'okulonda byonna byayimiridde ne president n'asooka akyuka natunulira abantu bano abo babudde mu kabi bafune bye babawa bafune bye babaletse nabano bennyini abagudde mu kabi ababadde bawagira ono n'abawagira oli bonna batandise kutunulira president waabwe na kiki kye bayinza okukola okweyamba amakosa tegayinza okukola ne baddamu kwegatta ate kolaki kulaba ggwanga lyabwe litambula. Naye ffe omuyaga ogwaffe gumaze emyaka emeka naye ng'abantu batukutulira mu muyaga wakati kugamba woolabira kateesobola nti ebintu bino tebisobola tebina kye bisobola
singa baali basobola bano bonna bannabibiina okukola obukulembeze bwennyini nze ŋŋamba tibanditudde ne babala kazolite ne babala abantu bameka abafiiridde mu kintu kino ne balyoka bamanya essuubi eryokugenda mu maaso ne balyoka batubuulira kye bategeseewo kaakati nze era nkakasiza ddala mu mazima gennyini aga Katonda nti ebibiina bino tebigambye ate tebigenda kutuyamba ne bwe buli baddi byajja na kufa kwe bigenda okubeerako ebbanga lyonna ate nze sigamba nti nno kyazize nti oba kati ebibiina byajja ebibiina byatusanga n'ebibiina byaffe ebyobuzaale byatusanga n'enjota ezaffe ez'obuzaale nga tulina ebibiina byaffe ebika byaffe ebibiina ebyaffe sikubeera malingirizi nti abalala bajja tukolera tetujja kufuna omuntu omu atulimbe nga bwajja otukolera buli kimu ebibiina ebyaffe byakwekolerera kwekwekolerera bwe buyinza bwaffe gemaanyi gaffe netukolera ffe ffennyini tumanya nti twetaaga oluguudo netugenda ne bulungi lwasi ntulwerimira twetaaga oluzi tugende tulwekolerako ekikagundi kikole kino ekikagundi kikole kiri ekikagundi kikole kiri kati engeri kituyinza obikyusaamu ebyo ne biba nga abantu basobola okuleeta ssente ne bakola ebintu ne baba nga bagenze kulaba ne batereeza ebintu ebyo ekyo kyokka kye tulina okutunulamu tuyina ebibiina byaffe kati omuntu bw'atandika okugamba nti emirimu girondebwe giweebwe oba ebitiibwa biweebwe okusinziira ku wali mu katuliki ani ekyo kikyusiza ddala kubuzaabuza kakati bw'ola omala okugaba ebibiina ng'ebyo abakatuliki alina okomawo n'obigabira mu bika kakati abatali bakatuliki banaafuna ddi bino ebibiina byakirwanire buli kintu kyonna kyonna ekyali kibadde teri maka teri nju teri bwakabaka teri kyonna kyali kibadde nga kitegekebwa kubeera kyawamu nekibeeramu kirwanire oyo nekisigala nga kyayimiridde amadiini gatuviire gagende Katonda tumwagala nnyo abaagala okusinza tetuganye naye gave mu by'okutambuza eggwanga lyaffe tewali muntu agamba nti nno kubanga okutambuza Katonda yajja bano bajja kutuleetera buleetezi bagundi babaka naye nga Katonda twali tumumanyi bajjajjaffe baali bamumanyi ate Obuganda bwonna buliko sayini ennene nnyo eri buli mukkiriza alina okulaba Katonda abeera waffe Katonda amanyiyo bamusangayo abazungu nze jjajjange yaŋŋamba nti abazungu bajja n'emboozi ne batusanga n'ebikolwa bajja bagamba nti no kale Oluganda tubeere ba Luganda ffena gaffe tebatusanga na Luganda gaffe nda tuli ba Luganda tuli Baganda buli omu muganda wa munne nga bo banyumya oli Omungereza ajja ombulira Oluganda kyeki kati ekirala kye mbadde njagala okwogera kuba mukulu musaazi baalimu olwakyewaggula ago ge mazima agalitowa eddembe gaalimu olwekyewaggula kubanga yaggulawo ekibiina kino kyeyajja ku African National Congress n'agaana Uganda National Congress Uganda teyali nation beno bassekabaka baali balwana obutongole bwa Buganda busigalewo baleke gigatta mu Uganda nga bakola eggwanga byebyo ebintu ebyatwaza Ssekabaka Muteesa okumuwaŋŋangusa ne bamutwala e Bungereza okitegedde byebyo ebintu ebyatawanya ennyo mwanga kyokka ye Musaazi najja n'agigamba nti it's a nation nti ggwanga Uganda ggwanga ye n'agikolera n'ekibiina n'akituuma erinnya ebibuka tebiraganyiko kubagana empawa ate nga ye ataalagaana ate nga teyalagaana mu bugenderevu kubanga yali amanyi bw'oba nno bakyalwanirira tusigale obwetongoza ate mutandisa Uganda National Congresses kakati okugamba nigenda kulwanirira Abafirika bonna okitegedde ngenda kulwanirira Abafirika bonna ate ngeno Buganda efa kiringa okugamba tewali wadde enzikiriza ekyo tigenda otandika okugabira abantu bonna emmere ensi ngene ababo bafa nga tebalina ayamba kati bwe maamala okukola ebintu Abangereza bye baali babagamba bikola nti bw'oba mwagala okugira nakati mukole ebibiina kubanga bo baali bali bubi nnyo okukola ebibiina ebyo Kabaka n'akunga Abaganda obutayigira mu kulonda okwo okw'olukumi oba nkaaga oba nkaaga mu gumu Beeni Kiwanuka n'akunga Abakatuliki mu kuyingiremu ebyo byonna ebintu byali bya ttemu nja kwogera ekigambo kimu bwe kiti nze kye nalaba ku ntambula ya Beeni ne bwe nali nsoma ebintu bye nti ku nkomerero bwe yawulira nti Muteesa bamutemudde Beeni n'azuukuka Beeni n'agenda e Namirembe
mu lukiiko lwe baali batudde naye omugenzi n'alinnya n'omugenzi Sebadduka nga ne Ben naye mugenzi kati ne bateesa okubba Obote. Ben ng'ategedde nti ye Ben yafa ategedde nti ekintu ekyo kyali kyansobu, ebintu bye baali bakoze byali bisobu, naye ekyebuuzibwa ekibi yaleka abantu abali balowooza nti byakoze birungi tababuulidde, pozi okubanga teyaweewa budde ate nga teyamanya, kubanga ekyo tugamba nti nababa Abaganda bafa bato, sibafa battibwa bato, era ndoza bali baagwa okumwanguyira bw'abanga yalina n'ebiwandiiko bisatu byateekawo ne babijjawo mangu, abantu basigale nga bakyali mu bulemu obwo. Kaakati nga bwe tugamba kyetugamba kikino kyeŋŋamba